Tukwaniriza nate mu kitundu kino eky'olunaku olwaleero. Mu kitundu kino tugenda kulaba baatirimbulwa mu kwekalakaasa okwali mu kitundu ekya Bukedde mu 1960 ng'abantu bano nga beekalakaasa nti omusolo muyitirivu nnyo gwali gubateereddwako. Okusinziira ku byawandiikibwa Henry Lubega munnamawulire yategeeza nti okwekalakaasa kuno kwasinga kubeera mu kitundu eky'Embale ssaako ne Tororo era ng'abeekalakaasi baalumbanga ebitebe abakulembeze mwe baaweererezanga amaka g'aba chief teekako ne District Commissioner Gibson ng'abeekalakaasi baamulumba ne bamukuba. Nkujjukiza nti weesige Ropa Free Mosquito Repellent ensiri zireke kubeera nga zikuluma naddala mukadde nga tonayingira mu katimbako keweebakamu. Gweyagala okubeera ng'omanya ebisingawo ku Ropa Free osobola okuba ku 0773 053 636. Kanebaze Katushabe Daniel, Davis Genesis, Kabeeka Timothy, Tumusime Muzamil ne Elizabeth Kajimu mwebale nnyo okubeera nga mugoberera emboozi zino. Wabula mwenna n'abasigadde nnyongirako okubeera nga mbebaza okuba nga tutambudde ffenna omwaka guno. Ate era nsaba Mukama Katonda atukuume n'ogujja tusobole okubeera nga tugutuukamu bulungi ate era tuguyitemu bulungi ddala. Oluvannyuma ng'abafuzi b'amatwale oba bayita Abangereza nga bamaliriza okunywera mu Buganda bakozesa bakiifu ba Buganda okugaziya amatwale gaabwe mu bitundu ebirala ebyagattibwa ku Buganda n'efuuka Uganda ey'awamu. Bakiifu ba Buganda olw'okuba nti baali baweeredde obuvunaanyizibwa buno abamu ku bo ng'abakulembeze abalala bonna baabukozesa bubi. Ekyokulabirako abamu ku bo baayongeza omusolo okuva ku siringi 30 okutuuka ku nnusu 3 birambirira. Abatuuze guno baagulabanga omulugobe ne basalawo okubeera nga balaga obutali bumativu bwabwe eri abaali bakiikiridde amafuzi b'amatwale mu bitundu ebyo ebya Bukedde mu 1960. Bukedde eyogerwako mwe mwava ebitundu nga Mbale, Tororo teekako ne disitulikiti y'e Soroti. Yadde ng'abantu bano okwekalakaasa baakulembeza kyakubeera nti baali bateereddwako omusolo omuyitirivu. Wabula ekirala ekyali mu kwekalakaasa kwe kuba nti abantu ba bulijjo baali bawulira nga si kya bwenkanya bakiifu okubeera nga be bagereka omusolo ne bagukuŋŋaanya nga be bavunaanyizibwa ku poliisi ssaako n'okugiragira okukwata ababeera tebasasudde musolo ate ng'era bakiifu be babeera abalamuzi eri abo ababeera bakwatiddwa olw'obutasasula musolo. Wabula oluvannyuma Obote yategeeza nti ekibiina kye mbutuufu kye kyali mabegawo okuteekateeka okwekalakaasa kuno. Weewaawo ng'Obote yali akwatiddwa ekisa okwemulugunya kw'abantu kwe baali bakoze kyokka yawulira nga si mumativu era kyamunyiiza nnyo engeri abantu gye baakozesaamu obuvuyo okubeera nga batuukiriza ebiruubirirwa byabwe ebyokulaga obutali bumativu. Abakungu ba Buganda abaali mu kitundu ekya Bukedde baali tebakoma bukumi kubeera ba administrative chiefs wabula be baali abawaabi ba kkooti teekako n'okubeera nga mu kiseera kyekimu baali beenyigira mu kukuŋŋaanya omusolo ogwo. Stewart Westingon yali musirikale wa poliisi ebiseera ebyo era nga yeenyigira mu kukakkanya obujagalalo buno yategeeza nti tribes ku lukalu lwa Africa zeekengera nnyo tribes zinnaazo n'olw'ensonga eyo ng'okufuula tribe emu kubanga yeerabirira tribe endala ssaako n'okugisoloozaamu omusolo baali bali mu kweyitira bulabe. Mbale ssaako ne Tororo ye waali okwekalakaasa okw'amaanyi era nga administrative centers ssaako n'amaka g'abakiifu ge gaali gasinga okulumbibwa. District Commissioner Gibson ono yalumbibwa abeekalakaasi ne bamukuba ebitagambika. Era oluvannyuma Stewart Weston yali omusirikale yagenda okwekenneenya ng'abeekalakaasi bano amaka g'abachiefs bali mu kugakumako omuliro. Kino kyabaleetera nabo okwongeramu amaanyi era okukkakkana nga bakutte abeekalakaasa bali wakati w'ebibiri n'ebisatu. Bw'atyo yateekateeka okubeera nga abasibe bano babatwala mu kitundu eky'eTororo okubeera nga babaggalira era nga yali ateeseteese loole nga basibe bano bagenda kubatwala 20 buli mulundi. Wabula abantu ba bulijjo tebaali beeteefuteefu kulaba nga bannaabwe babatwala mu kkomera. Wabula yadde nga poliisi yali ennyonnyodde abantu ba bulijjo nti bano bakwatiddwa lwa kwekalakaasa na kulumba ba chiefs. Wabula abantu ba bulijjo kino baakiwakanya ne bategeeza nti abantu abakwatiddwa bantu balungi nnyo nga tebabasuubira kuba nti babadde bali mu kwekalakaasa. Mu kaseera ke kamu abantu ba bulijjo basaba poliisi okubeera ng'etta abasibe bano kyokka ne poliisi nayo n'egaana. Wano abantu ba bulijjo baatandika okuba enduulu nga bwe bayita obuyambi. Stewart agamba nti embeera yatuuka n'ebijja naddala we baategeera nti abeekalakaasi bafunye ebyokulwanyisa okwali amafumu
obusale ssaako n'amajjambiya. Mukadde kano Stewart yawulira ng'asanyaladde nga takyalina nakyasobola kulowooza mukadde ako. Ono agamba nti bwe bakitegeera nti abeekalakaasi babasinzizza amaanyi mu bungi ssaako n'ebyokulwanyisa, abasirikale bonna babalagira okulinnya ku loole bwe batyo bejjewo. Kubanga baali tebajja kusobola bantu bano abaali balina ebissi, nga yo poliisi eyina miggo teekako n'engabo ng'ate abeekalakaasi balina obusaale. Olwo Tim Forbes yali akulembeddemu poliisi yali mukkakkanya abeekalakaasi abaali mu mbaale. Era nti ono emmotoka ye gye yali alina okwali abamu ku basirikale yalumbibwa abeekalakaasi. Omu ku constable webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba, naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka, n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale, kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Emmotoka ye gye yali alina okwali abamu ku basirikale yalumbibwa abeekalakaasi. Omu ku constable n'abakubamu ekyaso okusobola okulaba ng'ateekawo ekkubo emmotoka eno w'eneeyita. Stewart yawandiika oluvannyuma n'ategeeza nti kyamuyisa bubi bwe yawulira nti constable ono oluvannyuma baamuggulako omusango olw'okkuba ekyasi nga tasoose kufuna biragiro. Olwo mu lunaku olwokubiri ng'okwekalakasa kugenda mu maaso mu kitundu kino ekya Bukedde, ab'ebyokwerinda baayongera okufuna okutya nga batya abeekalakasi kye bayinza okukola singa batuuka mu ttawuni. Olwo Magistrate wa Eastern Region gwe baali bayita Keith R. Smith yaduumira poliisi ekkakkanya obujagalalo okubeera ng'ekwata abeekalakasi babatwale mu kkooti. Bano nga batambuddeko kilometers 5 okuva mu ttawuni ey'Ettololo basanga ekiwayi ky'abeekalakasi ekyasooka nti ekiwayi kino kyali kikutte ebiti kwe baali bakumye omuliro nga batambula boolekera amaka ga chief omu. Olwo Magistrate Keith eyali mu mmotoka eya poliisi ekkakkanya obujagalalo bwe basanga abeekalakasi bano yavaayo n'atandika okusomera abeekalakasi etteeka erikwata ku bwegugungo. Nti abeekalakasi bawulira bino ne bakyuka ne bakwata ekkubo eddala nti kumbe ekkubo lye baali bakutte baali bagenda mu maka ga chief omulala. Poliisi bwetyo yadduka n'ebeetooloola, obula bwe yabeetooloola n'ebadda mu maaso n'abeekalakasi ne bakyuka ne baddayo ku nnyumba ya chief gye baali basoose okugendako mu kusooka. Bano baamala akaseera nga poliisi eri mu kwegoba n'abeekalakasi bano okutuuka Stewart West we bakubamu amasasi okubeera nga bagombolola yadde nga yali tannafuna lukusa kuva eri magistrate olukuba essasi. Stewart yakuba ebyasi bibiri ng'ekyasi ekyokusatu constable ye yakikuba, era nga Stewart yategeeza nti ebyasi bino yali abikuba omu ku basajja abaali bali mu kkuma omuliro kasiisira ka chief, nti omusajja ono bwe yalaba nga bamulabye bw'atyo n'atandika okudduka. Stewart kwe kumwolekeza ebyasi era bwe bityo ne bimukwata. Oluvannyuma lw'akaseera nga poliisi eri mu ddukadduka n'abeekalakasi, abeekalakasi bano baakizuula nti abasirikale abazungu bokka be balina emmundu nga abasirikale abafirika bo baali tebalina. Oluvannyuma abeekalakasi bano baazindukiriza omusirikale omu omuzungu bwe batyo ne bagezaako okubeera nga bamugajjambula. Wabula Stewart yategeeza nti enfunda nnyingi mwe baasobolera okubeera nga bagumbulula ebibinja by'abeekalakasi bano nga tebasumuludde yadde ku ssasi. Twabula omulundi omulala ono yakakibwa okubeera ng'akozesa revolver ye okugezaako okwetaasa ku musajja yali amulumbye ng'akutte embazzi. Bano nga balaba embeera tebakyagisobola baayita obuyambi okuva mu ggwanga erya Kenya ne bateekawo kafyu okumala essaawa 24 nnamba mu kitundu kino ekya Bukedde. Abasirikale abaaleetebwa be ba Kenyan African Rifles abaali baduumirwa Captain Paulo Woodford nga bwe batyo bano babasindika okubeera nga bakuuma Tololo Town. Ng'oggyeko Kenyan African Rifles yaleetebwa wabula nga ne poliisi ey'omu bbanga baagireeta
nti ng'era poliisi y'omu bbanga eno ye yabayamba okubeera nga bategeera ekifo abamu ku beekalakaasi kye baali bakozeemu ambush okubeera nga batirimbulirawo abaserikale abaali ku bigere. Chris Train omusirikale yali mu nnyonyi ye yabayamba okubeera ng'alaba ekibinja ky'abeekalakaasi abaali bakoze ambush ku luguudo lwa Mbeera okudda ettololo. Ennaku ezaddako bano baasigala bali mu kukola patrol okulaba ng'okwekalakaasa kuno kuggweerawo ddala. Mu nnaku nnya enzijjuvu okwekalakaasa kwali kumaze okubeera nga kuggwaawo wabula kwagenda okukkakkana ng'abantu 12 bafudde ng'abamu baali battiddwa ba byakwerinda ate abalala nga battiddwa beekalakaasi. Era nga n'abeekalakaasi abaali bawera 1000 baali bakwatiddwa nga bamu ku bo be baali bannabyabufuzi mu kitundu ekyo ogeza nga balakikirya. Bano be baakwata babatwala okubeera nga babawozesa wabula ekyokuba nti omuwendo gwabwe gwali mungi bamagisitreeti okuva e Kampala baaleetebwa okuyambako okwanguya okuwozesa abasibe bano. Obujulizi obw'enjawulo bwaleetebwa okwongera okukakasa nti abamu ku bantu bano baali benyigidde mu kukola emivuyo. Wakati ng'emisango gigenda mu maaso n'okuwozesebwa kyakakasibwa nti ddala kituufu bannabyabufuzi abaali ebbali w'ekitundu kino ekya Bukedde baali benyigidde mu kkuma omuliro mu kwekalakaasa kuno. Olwo Milton Obote eyali pulezidenti wa Uganda People's Congress naye yalabikako ku police station ey'Ettololo n'ategeeza nga bw'azze okulaba abasibe. Tuwabula ekiragiro kyaliwo nga kigamba nti Obote ono singa abeera azze okukyalira abasibe bano alina okubeera nga azze n'amannya gennyini ag'abantu bayagala okubeera ng'alaba so si kubeera nti azze kulaba basibe bonna. Emisango gyamala okuwulirwa era abeenyigira mu kwekalakaasa kuno ne babawo ekibonerezo kya kusibwa myaka egyali wakati w'ebiri ku 3. Nga wayiseewo emyezi mitonotono omwezi gwali gwa 8/1996 gavumenti n'eyisa ekiwandiiko bagiyita eripoota eyali empapula 14 eyali eyogera ku ngeri okwekalakaasa kuno gye kwali kutambuddemu mu kitundu ekya Bukedde ssaako ne Bugisu. Ripooti eno yanenya bannabyabufuzi okuba nti be baali mabega w'okkunga abantu okwekalakaasa wabula ng'era ripooti yakikakasa okwekalakaasa kuno kwava ku musolo bakiifu gwe baali bakutte obubi. Yadde nga bakiifu bano baali bavunaanyizibwa kubeera nga bakuŋŋaanya omusolo wabula kyasangibwa nga bano omusolo baagwongerako okusinziira ku ogwo abantu gwe baali balina okusasula ate ng'ezibeera zissusseemu ze bakuŋŋaanyiza nga bazeezanga bba abantu.